It's a beautiful Sunday. Sawa zirinnya azenyini twebaza mukama abukeseza anate n'abuzibya mbebaza mwenna abavudde ku mirimu ng'ogenze n'okola kulikayo kulikirayo ddala atwabagamba mubala gwaffe guli tukole ffe bwe tuli okubanga tukujjukiza obuvunaanyizibwa bwo ku nsi kuno kukola ng'omwami tukukolera famire yo omukyala is to submit eri omwami wo kwetowaza eri omwami wo n'ogondera omwami wo ate g'omwami olina kuyigga kubeezaawo maka mbabuuzaako Mirembe Sharon olunaku olwo tuli ku Malakai Ecology akafo akalungi erimu abaagalana abalina ebintu nga bino bonfire you sit with your lover ne munyumyamu n'omunyumiza olugendo n'omunyumiza byonna bye wayitamu wala beetotola ennyo ng'onyumiza omusajja ebikwatako aye n'oyogana n'ebitasaana ng'oza agenda kusaasira nedda twerekereke mu kondowooza nga tubanyumiza ebizibu byaffe the more you express yourself eri omusajja nti gwe toli w'amaanyi oba akujoogamu nina abaakabi olwaleero bayita baakabi bakugu mu nsonga ez'eddiini n'omukwano bagenda tubuuzaako tandika puroguramu yaffe olunaku lwali tugenda sookera ku kino omukazi omusajja wakwana olina mugamba kyenkana ki ku bulamu bwo obw'emabega wano wakusangidde nyina abaana bana basajja banjawulo ebyo byonna ng'obyogera ku lunaku lwe bakwana oba olina bimugamba mpola mpola the journey of love kaba tubuuzeeko tandika puroguramu yaffe assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye osibye otya ssebo? Nze obongo. Igwe nsoose naawe. Nsibye nesunga. Tuulako ku lutimbe luno gaggadde. N'okwota ku muliro guno. Nga bwe njogera ebigambo. Okay. Okay. Sayinza okulaba. Amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayinza okulaba ssebo. Nange obalabako. Okay. Ate amanya gaffe. Amanya bampita Matovu Ashirafu. Okay. Bazanya n'engo. Bazanya n'engo. Engo tebazanya nayo. Yazanya nayo. Gwazanya nayo. Mwena mudatinga sitagere linnya lya Shey. Muli ba Shey, muli ba Haji, muli ba byonna. Omuntu akwera Shey abawoowa. Byonna bikola. Awoowa atoza shahadu. Afunyira omuntu amwagalwa wabanoonya. N'okuziikaziika. Kati nze noonya musajja nga musiraamu nga mugagga. Nalinga yakola kisembayo tukuziike. Wana nakyo seka akikola. Nedda. Anyways. Nsanyusa obbalaba. This is the love show. Ebintu bingi bye tukola mu kumanya ne mu butamanya. Atugenda sooka ne kino omusajja wakwana nga ffe abakazi. Ebigambo bye tugamba abasajja baffe nti njagale n'omubulya byonna ebikwatako. Kirungi si kirungi kansooke ne Sheikh Ali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sharoni njagala okutegeeza n'okutegeeza batulaba nti ebigambo byo enfuluma gye bifuluma bye bya bulijjo. Okay. Bye bya bulijjo omuntu bye yalitunuulidde oba ng'ensi bw'etambula oba nga kye muyita oba westernization of our culture. Naye bw'oyogera ku kigambo okwana na biki ebitambulirako fenno okwana kya mu ddiini. Olimba. Omusajja oyo yankwana. Okwana kya mu ddiini, okwana olw'ekigendererwa ekirungi. Kintu kya mu ddiini. Naye kati bino byonna byolaba ebiddako era ebikuleetedde otunoonya otuleete wano ng'ebizibu birina embeera y'okuba nti byava ku guidelines eziteekeddwa okubeerawo zatuteekeddwa okutambulirako mu mbeera y'okukwana. So ekisooka nti kati olinga agambye ekibuuzo kyo kyalibadde nti wali kwanya otya. Bamaze okukwana. This is for abakyala. Omusajja akukwana n'otuuka n'omunyumiza buli kikwa nga muli abanaku ennyo nga bw'otaasoma nga bwe muwa ogw'ensimbu like n'omunyumiza ebibi ku ggwe ebikwatako kyetaagisa mu jjanene ey'omukwano oba bizuula empola mpola. Nze ng'omuwalimu nga Seeka njagala okujjirayo lwaki okukwana kwa mu ddiini. Buli
bw'obyogeranga bw'obyogedde olwali okuyambako Sharon teri nyumba etatandikira mu musingi kakati seka kusimira musingi fe tujja kusereka ngezaako yamala okusikira omusingi gwe gwe tulina okutambulizaako fetusereke kale kati nzikakkanya kati ndoza mbidde mbuto nali kutivya bitegeere osobola okugoberera nti ekigambo ky'okwagalana ekigambo ky'omukwano n'okwanagana naye nga tuli specifically ku nsonga y'omwami n'omukyala oba omulenzi atuuse kuba okuwana si kwa buli omu ekizibu kye tufunye olwaleero Seeka Ashrafu nti abantu basuubira nti buli omu akwana era ebizibu ne bibeerawo nga ne bani be bakwana balinze bakwanibwe nga balowooza olwaleero waliwo n'enjogerega nti weetege naye nga n'oyo naye alinze bamukwane naye olwo oluusi ng'era naye tali mu mbeera ezikola ki zikwanibwa wali atabeera mu mbeera zikwanibwa yes bangi nnyo kati era guno gwe musingi gwenjagala okugezaako okusimira kakati ffe abali mu mbeera nga okkirizibwa okukwana nga ne gwogenda okukwana akkirizibwa okukwanibwa mu ddiini eyaffe Seeka Ashrafu njagala okutegeeza nti Sharon bw'aba ayogera nti eno gye mujja n'omwagalwawo beebo abakwana nga tebateekeddwa kukwana era n'abakwanibwa nga tebateekeddwa kukwanibwa era ne guidelines ne bazivaako ne bajja nga baagala okukola ebyabakwana mu butuufu n'abakwanibwa mu buki waliwo omuntu akwana mu butuufu lyatya kati Sharon ffe ekitabo kyaffe kye tusoma abaisiraamu kyogera ku mbeera y'okukwana kyogera ku mbeera y'okukwana nga Mukama waffe Katonda atugamba nti alima Allahu annakum satadhkurunahunna naye la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawla ma'rufa wala ta'zamu uqdata nikahi hatta yabulugha alkitabu ajala okukwana okutambula nga kulina ensonga lwaki bwekuli Katonda waffe atugamba nti yatonda abasajja n'abakyala era n'akimanya nti bano bwe banaatunulira bano na bano bwe banaatunulira bano wajja kubaawo buli omu ekigwa mu mutima gwa munne era n'akimanya nti bw'onoomala okumutunuulira ojja kuddayo otandika okumulowoozaako ng'omaze omutunuulira bw'oti oddayo n'otandika okumulowoozaako kati Mungu atugamba nti akimanyi yatutonda akimanyi nti bwe tuneetunuulira buli omu alina ebisanyusa munne Sharon olina ebisanyusa omulala n'omulala alina ebisanyusa omulala nange nyina abasajja be bansanyusaako ssente yo subhanallah kati tugende wa Sheikh Ashrafu omusajja ansanyusaako ssente era wabaziyina ne watayogera bigambo bingi mba nkitegedde kyaba ayogera naye badde okimanyi nti n'abasajja emu ku bibasanyusa ku bakyala ssente ab'omulembe ki bwe tuliko nga bazze kukuula ku kwagala bya ddala bw'oba ogenda kukuula oba kumwagala bya ddala kumwagala bya ddala so Sheikh Ashrafu ku mulamwa gwaffe guno nti kubanga munzizizaayo ku musingi nga ye mukiŋŋambye omuntu akwana ebya ddala akozesa bigambo ki kozi kati tukonfusinga akwana ebya ddala n'akwana ebya kiyaayi ate akwana ebya ddala aba bowa the saying real men are boring ate akwana ebyekifere bananga ababikola subhanallah wa rabbi so no nedda kati kino byaka jange mba nkulimbye nti sibiyiseemu mba nkulimbye kozi ndi mukyala mukulukulu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd njagadde ntandike ng'omuwalimu Sharon Sheikh Ali nga bwakugamba effe eddiini yaffe teyalekayo yatulambika mu byonna kakubeere kukwana nga Sheikh bwagambye
nawadde ffe tukibikkako tetutera kukyogera nnyo nga mu kiteekawo bwe mutyo nti kukwana nawadde nti tekirina buzibu naye ffe tulina olulimi olugamba nti kwogereza okitegedde mu mbeera ensiraamu kuba kino kigambo okukwana nkiwulikika si bulungi naye wenyini okyogera naye ngaowulira bakyonoona bwonoonese ekyayonooneka amanyi olwaleero kyekaali abantu boonoonya ebigambo ebigambo bibadde bizitowa oba tosobola byogera mu bantu ekimu ku kyo kyekyo naye nga tekyandibadde na buzibu owulidde kuba buli omu yeetaaga akwane munne mu mbeera ennungi tutambule naye waffe nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulera ku butya bwe tulina okukwana ntegeregese yensonga lwaki nkubuuzizza oba ensonga lwaki nkugambye nti gwolowooza omwami tasobola kwagalako sente zo kiddeyo okuona atulaba nti okukola si kwa abasajja bokka n'abakyala balina okuba ne sente omuntu yenna yateekeddwa okuba neki ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba kuba lwaki njagala kukyogera kino nti olwaleero abakyala balowooza nnyo nti abaami balina okubeera ne sente bo bajje bababbeko nzibe mu mbeera ey'okkuula batonna bakwagala zonze nzikiriza nti asobola okwagala oluvannyuma olyaweyewolereza bamutegedde bamugambye mboise mbingi naye kyenjagadde okusembereza fe mutume yatugamba nti omukyala wasibwa ku bintu bimeka bina bw'obimulabamu ebyo ebina mwanguyire omuwase ekisooka nakulaba bambiyina tunkahu almar'ati ala arba'in siba kiri shekhani omukyala yenna wasibwa ku bintu bimeka bina ekisooka ensonga zibe nnya ezikusindika okukwana esooka lijamaliha nga Sheikh Ali wotubidulira mu Luganda ateekwa okuba nga akufaananira bulungi endabika ye ngekusikiriza tomala ekitegeeza nabbi yatulera togenda ku mukyala atakufaananira bulungi ogenda mutamwa ekitegedde ekisookera ddala alabika bulungi endabika ye ntegeregeze yensonga lwaki nabbi yatugamba nti khairu nnisa idha nadarta ilaiha omukyala asinga okuba omulungi gy'oli yoyo gw'okubako amaaso nga kkuba n'otereera akumalira tunyumira nnyo abakyala nga omutunulako akwerabiza bonna bweyiseeko mu kkubo kubanga otuuse kyo kimu ekyokubiri limaaliha naye kyomba negyakisembyayo lihasabiha era mugenda kunsasa tuli mu Luwarabu ojja kuluyiga nno nzendiredde okukyuka olulyo ava mu famire ki entambula ye bani abamuzaala wetaaga okubanga omukyala guwasa mwana w'abantu mwana waani ntegeregese tomala gagwirana n'abakyala yani olulyo luno lwetegereza ddala famire egyempasaamu esaana okuwasibwamu kuba oyinza ogwa mu famire nga bamuli asooka nga bagwa ensimbu oba oluusi tebazaala oluusi bagwa ensimbu so olina okwetegereza famire ki gyengenda okuwasaamu ebyo bimeka Sharon ebyo bibiri ekyokusatu omukyala ono awasibwa lidiiniha alina okutya Katonda alimu Katonda ye mundaye alimu okutya Katonda ntegeregeze omukyala tatya Katonda togenda naye bulungi alimu okutya Katonda otamanyira kinyonyola ojja kulaba engeri gy'osiima era tulaba okozeseza obukugu bw'amaanyi okumutegeeza ekigambo kinkoze bulungi so Sharon ebyo bimeka ebyo bisatu ekyokuna walimaliha maaliha walimaliha nikamutaka omukyala ono ayinawo biri mu Kuruhani tukole sente abakazi kati twatuse ku level nti tulina okuba ne sente men are looking for nowadays money ezo qualities zayogerwa emyaka 10 bamanya biri bawo mubino olwaleero nze nja kubuulira ekyange ate nga mukadde wange yakinguza nenabanga kituufu nina omukubakadde basajja bakulu gwe nanjogera naye nakinguza yanga omukyala yenna asooka owasanga omukyala nga wuwo ate w'abantu ng'ali welcoming asobola okumanya nti bano bantu ba musajja wange bonna n'atambula nabo nga si wabuvuyo okitegedde omukyala ono asooka lubeera byonna ebiyitira yabitereeza kati buli waaba tateredde
naye tosobola kutereera so omukyala ono asooka nsonga mukyala na asooka owasiza abalala owasa owwo n'abalala namba 2 nze alina kyayagala nkuwa kyange namba 2 ono tuwasa ng'owasa oyo gw'olina ku mutima omukyala gw'oloota mu bwongo obwo lindako ekisooka abakyala namba 1 soko tubuulire nsawo nkyasirisaawo waba mukyala namba 2 oba w'amaanyi nnyo singa ku namba 1 mukyala namba 1 tavuganyizibwa naye kati namba 2 gw'olina ku mutima era nze nina kyemanyi ku Sheikh Ali ono byonna byogere naye toyogera ku Sofia ye namba 1 ye namba 1 tomwogerako kigambo kijje ku nze nze maama Seeke katomwogerako kigambo kituufu era nze nemba kwana n'omwogerako bikomawo mama mukyakwana nga mwina abakyala ewaka obusiramu bwatuta tugende ku namba 2 tugende kubeerawo mutulu ekyokubiri owasa gw'olina mu bwongo oyo nga omutunula n'okumyako amaaso nogaa nti Sharon ayiseewo alhamdulillah kyekyo ye namba 2 alina byonna yakulanga bw'oyagala kafeesi keko nga bw'okaagala oyo ye namba 2 eyo namba 2 namba 3 ne 4 tutunuulira nnyo migaso bwe mba nina obwetaavu bwa miliyoni 10 asobola obumba ne mukubira nti waje Samuel olina 10 awo agenda kuŋŋamba Seeka Airtel MTN okitegedde eyo 3 era namba 3 tonsuubira okuddukira myaka gino emito egyo si gyange ejabano bashalona kati gyo emusajja alina mukusente oyo mwagala kati awuseeka Ashirafu abakusubye so meaning bana abakyala bonna mubafuna olw'ensonga ez'enjawulo bonna baba n'ensonga naye mba nenjala kudda ku kibuuzo kye wambuuzizza kubanga newantuyo nga sinnatuukayo eyo njagala tutuukayo tukubeyo nnyo omukyala bwe tuba tudeetinga njagala nnyo okwogerera mu mbeera ey'ekisiraamu ate mmanyi ebuna abantu bonna si kirungi si kirungi Sharon kunnimba ensonga lwaki ffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna ebyekiyaaye yabigoba ntegerekese okujjako ngomaze obinnyonnyola laana Allahu alwashimati walmustawshima walwasilaatu walmustawsila n'ebirala bingi omanyi leero wazza ogenda kuyiga ogenda kuyiga lwa nsonga nze kamuyambeko nti mu mbeera zino ez'okwogerezeganya mu mbeera y'okukwanagana tutuuke ku kigendererwa ekituufu y'ensonga lwaki ffe okkirizibwa n'okulaba ku mukyala gw'ogenda okukola ki okkirizibwa mulaba mu kisitemu nga dy abalokole no sex before marriage ewaffe no sex before marriage ewaffe mu bulokole wekiri newaffe wekiri ekyo kya ddiini nammwe temukkiriza amadiini gonna nsuubira bwekiri teri ddiini ekkiriza olaba ajja ati nga limwijjabuze n'ogamba asalaamu aleikum n'okuba ebifaananyi bwe tumala okumuwoowa awo lwetumanya naye nga tonaba kumuwoowa nedda ewaffe eno ekisumulula omukyala okujja gy'oli kati gwe ke kasente gemahale getuwa omukyala ngenda okusaba amahale kati amahale awo getuwa omukyala gegakuta okutandika okubeera naye nenda gasa Sharon kyembadde njagala okuleeta okutuukirako ffe tetulimba ntegerekese tetulimba ensonga lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam ffe nabbi waffe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna ebiyinza okuleetamu obulimba yabistoping ebiyinza okumenya okwagala kuno mudda kubanga bwe nabitegeera oluvannyuma ngenda kukyawa saate bwe mbitegeererawo mu ntandikwa nja kumanya omuntu gwe ndi naye so kyabuvunaanyizibwa nzije neetottola ebinkwatako byonna gy'oli naye era kyabuvunaanyizibwa bwe kiri ekyobuvunaanyizibwa gwe kennyini okubisengeka nti bineno byetaaga nsogambye mugambe bino nebimugamba oluvannyuma oleme bimugamba byonna atego wataye sigamba nti nyina omwana n'okitegeera on the way nti nyina omwana mulimu ebinene ebyetaaga nga byo tujja kwetaaga okubimanya nze nno singa Ashirafu
mbadde njagala okumutegeeza ono nti ewaffe tulina kye bayita al khitba okwenenya bifanagana nebyawo al khitba ne tauba kati ewaffe tulina kye bayita khitba okwogereza bw'olaba omuwala oteekwa okumwogereza so mu mbeera y'okumwogereza mwe muli okumanya ebyo byonna gwe by'oyagala olwaleero kye nakugambye nti ffe tulina guidelines kwe tutambulira era ekizibu ky'ogenda okusanga mu ggwanga lino olwaleero and the universe at large kwe kubeera nti abantu babeera babiri beesanga babiri ne bakola bye bakoze nga bali babiri abeewoono tebamanyi n'abeewoono tebamanyi bano beesanze ne beesalirawo. Before we go for a break osinga kwagala Hajat ki? Hajat namba 2 namba 3 bona bagwayo nsinga kwagala Hajat Sofia ne namba 1 ne namba 2 era ye namba 3 era ye 4 namba nyajja katandikira awo nga tukomyewo temuvaako.